Alex Waiswa Mufumbiro gwe tuli naye amwogezi wa kibiina kya National Unity Platform ekiri mu Parliament ate kati abyogedde ebigambo byayonoonese dda Mathias Mpuuga Nsamba ne banne abakulembeze ababaka ba National Platform abatataddeko mukono ebigambo bibaddugaliridde. Akatumufune Alex Waiswa Mufumbiro ensonga azitembeete bulungi azitugambe tuwakana n'akataano. Nti Parliament ibadde yetaaga kumako omuliro ne katandisa okuga nti tugikumako omuliro tulinamu abalina ensa tulinamu abantu abakyali abantu ontegedde bulungi nti Parliament kati tekyetaaga kukumako omuliro tulinamu abalina ki abalina ensa era njagala kuyozayeza abaka ba National Unity Platform okubanga temutuswazizza kikulu nnyo twandibaddewo tebabaswaziza batya mikono bagitaddeko ekiwandiiko nakirabye kuliko abatataddeko ogenda bambuuza nti wuyo iko wapi oli ku kipya kino ekyasi kikubo buuza bali era buli anaabataliiko nga tumuwa ensi kooti y'abantu ako kajjukira nga tukasomesa wano mu nnyingo za Museveni Kyagulanyi okujja omusango gwe mwenda n'aguza mu bannansi yali amaze okulaga nti asazirayo kubanga baali bateekawo akakoligo bagamba nti byonna ogenda kubifiirwa wandeka mu kyalo tuyo genda bagenda kunoonya buli kyewali obaddeko nakyo bagenda kukitwala n'omukazi bajja kumu totyayo omusango biruzo zimanyi nagamba nti nze nayingira lutabaalo natalayo obulago kati ate batandika ebintu byo kiki nga sirina dde nagamba ngugyeyo era nze bwe ndi kunyumiza okwetaaga nga guvuddeyo kuba baaliwo abaali bamaze okumimamu oluseke naye yavaawa Kayongo yavaawa aliki kwali Bobi oli biki oli biki Bobi who are you what are you kubanga nze buli bwekola review and this is not out of excitement by the way when you do a review and a thesis of Uganda's politics emyaka amaze mu bukulembeze bw'okumamulako nakyemalira muwe credit ero abakulembeze ababaddewo how much they were fighting a status quo nga eri embedded nga eyingiziddwamu enjala ezannakyemalira mu nkula yayo abaka ba Parliament basini ne bakola fojale abaka ba Parliament basini ne bakola fojale fraud ate tewawulidde ebiwandiiko bogerera basemujju ebitaliyo ex gratia mu budget ex gratia ezaba speaker ne ba former speakers zayisibwa era zatesebwako wali tosobola discussinga ex gratia n'ogidiscussinga n'ogigatika ne service benefit ezaba basavinga ontegedde bulungi kati bano ne bajja okubiri bagenda kyetuyita fishing expedition omanyi fishing mu kuvuba nze nveere Busoga ndi waleke Victoria ate ndi kumpi n'omweganayo kiri bwe mu kuvuba akatimba okasuula mu nyanja nakugamba NUP nyanja buli ekifu kijja kudda kuti awuliriza ddayo katabo ke n'abagamba ensonga zaffe ziri ezisudde gavumenti NUP nyanja ekifu kijja kudda ku ngulu ontegedde kakati benefits zirimu mu mateeka era ziri mu constitution
gratuity ali mu constitution. Okay? Ne Mwami Mpuuga yatwala sente ng'asaavinga ne mu kifo. Juice yabadde ku NBS n'agamba nti sente ezo singa yali asigadde ku bwaloopu zandizeyo mu treasury. Bannayuganda muwulire interview z'abasajja bamuyambeko bannayuganda byenjogera wano mu bigatte abasobole okunnyonnyoka obulimba bw'abasajja bano. Ebbanga ddene babadde balimba naye nga ffe balinda boogere. We are marking their interviews. Yes. Forgery gwe tuliko kati ate nga tuli ne ku interview yi. Akugamba nti if he had maintained the position of law, nti singa ali asigaza ekifo ky'obwalo Kyagulanyi tamulabuukiridde nti bano bali mu kusula nsi, destroying the third arm of government, destroy the democratic principles of this nation, the doctrine of separation of powers. Ennyinga eyo kubanga bagimenye bandibadde nga be baffe. Ompulira bulungi? N'akugamba benefits ezaabwe ne service award babisa omulundi gwe gumu. Ekitasoboka kubanga benefits ziri mu constitution, gratuity ali magagawe ne mateeka g'abakozi abalala bonna, era newezandibadde nga sente ezo nnyingi ate era Mpuuga azafuna gratuity mu miliyoni 4 abalala baziyita ki gratuity wojjukira. Kakati bagenze ne bakwata olupapula ne baluforginga nga mulimu balooya Anita okubanga ye top mafia, batuzoke Anita Amongo nga mulimu ba top lawyer, Asman Basalirwa, Medali Segona, Ibrahim Semujunganda. Let us now get the documents. Semujulo ya. Mwogezi wa kino kati. Mwogezi wa kino. But mu protecting owaabwe, let them protect theirs and go after this of NRM. Ne baforging ekiwandiiko kye baforginze bo bayitwezemu mu kintu kimu, naye alhamdulillah Mukama Katonda fo twagadde byonna bye twogera abaganda byemuka bennyini. Eyawandiika ate yali yasoma kubala baleeta okuwandiika ku kiwandiiko. Bwe bamugamba okuwandiika emiliyoni yawandiika emitwalo 4 ate balina emiliyoni 4. Kati esente gwe zandizeeyo mu treasury ez'abakomishona bano zaddayo abo abasigalawo. Ekyokusatu oli beneficiary mu commission kuba wasigalamu tonafa. Kati sente muziyisa mutya nga teziri mu parliamentary answered, tezibeerangako debated, they forged and buli ayogera ebyo ebigambo Semujju, Segona, Mwami Mpuuga mwennyini bonna they should be in prison today. They should be investigated for forgery. They should be investigated for forgery without doubt. Kuba bino ebintu birina kubanga biri coronating nga mwe biri mu parliamentary answered. Mwagala tugamba nti for the first time in the history of a mafia speaker mwakutene mu parliamentary answered. Mwagala tugamba nti ku history kuba bino bintu bibeerako ku TV, bibeerako ku radio. Kayongo kisoboka nti abamawulire mwenna mwali mu parliament ne bayisa Mpuuga afune miliyoni 5 nga bamusiima olw'emirimu emirungi gye yali akoze, naye nga tewali ayogedde ku mulimu ki lwaki asaana okuzifuna. Bwe baba basobodde okwogera ku auditor general, lwaki ono baali tebasobola kumwogerako? Era ye minzaani emuwa 5 wano ne bafuna 4 yeriwa. Nina kesi nategeera Waiswa ekikwasa mu answer oba omulamwa gw'okuforginga bino mulamwa ki? Kutaasa munnaabwe ani omwibi Nalumansi kyabamanya twogedde ebigambo biweddeyo era nze kyenkakasa tewali na kimu kyatamanyi. Kubanga oli yeefuula, oli gwe yazanya naye gwe yeeyambula naye yeefuula. It is automatic nti yali alina okutuuka wano waali. Forgery, ababaka ba parliament abali experienced bakoze forgery
I guarantee to you mwakoze forgery nchidamu mwakoze forgery. You forged a document. Ne mujireta mu banansi. Lwaki nga temuli ku fishing expedition answers omuzirese kati ngensonga ne badde mudiro kumala ebbanga. Mwami Mpuga yagenda ku CBS nagamba tafunanga sente. Kati akugamba nti yazifuna. Mu lugezigezi nti zandizeeyo lwaki olwaba yalimba nti tazifunanga naye munda akimanyi nti bwali bubbi era lwaki yeyeka yayogera kubanga ye alowooza nti yeyeka asobola but all these three we want them to speak olabe wabinaakwatagana Nabbanja ali ku public recording akugamba meeting teyagirimu yabiwulira mawulire ebyo yabyogera Masaka nga waliwo ne bannaddiini abatudde atonejje n'akugamba teyabirimu Matiya Kasaija ali ku likodi ng'ayogera ne bannamawulire ng'ayogera n'abantu ab'enjawulo ng'agamba nti naye tabimanyi esente za withdrawing ba through sacco bino tubyogedde ebbanga lyonna tutudde nammwe mu nkiiko zonna tudibetinze nammwe ebbanga lyonna tewali kumwe yali avuddeyo n'agamba nti this money had been passed olwo mutudde basajja mmwe abaswavu balooya n'ebitiibwa byammwe mukomyewo mutugambe nti ffenna tumanyi kye tubadde twogerako. Ekyokubiri ani yakugamba kino nkizeemu ebbanga lyonna nti Parliament enjoys immunity from liability. Mugamba mwasoma ani yakugamba nti bye mukola mu Parliament mwenjoyinga immunity from liability. Era ani abagamba nti temulina individual buli omuntu alina individual liability ku bintu byabakoze ng'omuntu nga byengenze mu fraud. Buli muntu biba bimuvunaanwako nga ye oli protected ku biri byoyogerera mu Parliament. Nga Parliament eri mu plenary Parliament egenda maaso ebyo oli protected. Naye tosobola kugamba nti as a member of Parliament ogenda kubba sente z'omusolo ozegabanye kubanga ekyo nakugamba bakita white collar fraud si mwe musoose eno scandal eziri mu Parliament eno scandal esinga ya obe omanyi bayita ya obe the pension scandal eyo jimanyi the pension scandal esinga ya obe eri ku Parliament eno scandal esinga ya Kazinda eno scandal eri ku Parliament is in trillions of money. Ebbaluwa gye twasoma wano ebiliyoni jujjukira 3 kati ate bamutembule babakwatidde ki. The money had already been stolen. Ojjukira ebbaluwa Mutwali gye yafuluma nayo wano byebiri wali investigation twale byaffe kubanga gweddayo omanye kyekugamba okugamba nti balimba ensi ne bawithdrawinga sente amounts of money. Crystal ball ali ku cupa toyinza musanga abantu wonna nga alina kyayogera owayanga nibainongo obagaine amagombe gali bali awo ab'engomba kubanga tujja kuvaawo lwaki tubanyumiza bintu bino so eri forgery ey'abantu baffe. Era njagala gamba bannayuganda bonna temuwuliriza omuntu yenna aleeta ekibozibozi gye muli okubadongowaza nti bino ebintu babikola mu mateeka. Bino tebiri mu mateeka ate si bya buntu buno bwali bubbi. Era tebabafuula nti mwe temutegeera. Lwaki ebbanga eryo lyonna ng'ensonga eyogerwako bannayuganda abawulira leedi eno tebaleetanga ansi eyo. Sseggona mwamulira ku NBS ng'ayogera n'atuuka n'okubuuza nti twetaaga tumanye sente ki ze batwala ne ze batatwala. Lwaki teyagamba nti mu budget. Awo wennyini bwe mbadde nina ekibuuzo kyange nti ku baana baakoze forgery oŋŋambye nti omukugu Asumani Basalirwa by'amateeka yabaddeko ne Medal Bega Sseggona buli akyogerera aba yabaddeko kubanga beboka abakimanyi ne gundi ne Honorable Ssemujju Ibrahim Nganda bwe bakyogerera bwe bakireese lwaki Sseggona teyabawabudde nga te musajja wammwe okuwabula baani bali abo badde baforgery
ekyo kati olina kibuuza yeesagala mwogere kuba nze tenjagadde okugjawo okugamba bannayuganda nti ebintu yali mateeka mu paalamenti ensonga eyo twajogera wano ne tugamba teri mu mateeka ate ne webanga mwagiyise engeri gye mutandise ogiyise y'amancoolo sente mwazifuna ddi ani yagambye nti bino byafojjali ate nze nkugambye sonfumbiro bayiro otya muna olowooza bino mbeere byabwerere iwe wuliriza pulogulaamu eno bukalamu nakugamba nti pointi emu egenda okusudde Gen. Yoweri Kaguta Museveni finally Kyagulanyi okutwala entebe paalamenti ne bannayuganda nekugamba tewabangawo mu nsi mukulembeze kulyonna okugjako abaana b'abadikiteeta be tumanyi naye n'abaana ba General Lafayette tebakola bweti tebakola bwe bati ono abadde asinga ne Mobutu yagula emmotoka yagula emmotoka nya yagula S500 brand new omwaka oguliko 2022 olwo nga yakamala okola ki olwo nga ali mu buyinza alidde obuyinza teyakomaawo n'akulira birthday omwami we n'amugulira Range Rover eriko 222 yali 222 teyagula yeeka naye neyeegulira ababaka ba paalamenti abakomishona nga bangaladde okulya ne batandika ne bayimirira wali ne balisivinga ekirabo kya bale eky'omwami ku ssente z'omusolo nenkubagamba wano Kayongo nti na Uganda awuliza puroguramu eno mu katabo kaffe kali The Downfall of Gen. Yoweri Kaguta Museveni and the Rise of His Excellency Robert Kyagulanyi wandiikamu nti point emu ku zo was the luxurious nature of the mafia speaker. The luxurious nature of the mafia speaker. Kubanga ate nakimali kanyangu ono nakyemalira akweka enjeru kyobola Gen. Museveni ye buli bw'omulaba bamusaati eyo yokka n'agamba nti eno ya naitiru simanyi bazikolera wano ne waba tebazikolera wano yajja gituma nti ya wano ekulowooza sente si ya bbeeyi naye nga sente zatwalako ozimanyi era akikulaba kubako sayidi emu bweti akulaga kintu kimu nte nefe hoteri wano tugimanya nti hoteri eno kifaananyi kyonge kyajjajatekamu kinene nnyawo awolwaliwo kinene nnyo nti revenue njagala genda mwadhaani naye genze mwadhaani nga singa bano abatandise okukutana bino okulina NUP this is in the video ebisiya NUP era mu bino ebintu byafojjala ebyobulyako obuli ku paalamenti Kyagulanyi Robert Ssentamu pulezidenti wa Uganda oli twagala okwebaza mu butongole weebale kubeera generational vision bearer bwe tukinyonyola abantu nti bw'olabira waffe amaaso twakolekera nti obonera era abana nga bagamba nti we are excited tubawulira naye kati leero bw'abanga ensonga emyezi 5 emabega abadde avumibwa abadde ajojobya ajojoza abadde blackmailingibwa buli muntu nga bamugamba ensonga yali gikwase kisaada kikulu kati owulira abantu bali mu poliisi otowulire nti bantu basu poliisi aga speaker nkuwulire gye yamalidde esaawa zali ku kipa ya glucose owulire
era omwana wa gulukosi omwana wa gulukosi ngambi naye yayongeza ati naye asoma tunabadde ategula nanga nta buno obuguluma tebujjangako kuba naye amanyi nti mami kati pulesa zino wa gulukosi eno gundi wakala kajetandikira nga mwalimu atereka yonna nga mwalimu atereka ansi okuvamba naffe babiriko omwekwate soba te Prestige Major Kisajja omulembe nnyo singa ate ku level eyo kubanga bino ebintu byakyuka abantu bonna balaba abawuliriza tebayinza kubanga babawuliriza ebbanga eryo lyonna amatereka ansi naye ekyo kikulaga security ku answer lyetya wenjagala anti awo wonna buli anaatempalinga ate gwe abantu bali bali mabusu kati ate eriyo basatu basulirire essaawa yonna bali kukali mukayita mutya abasiraamu akalaadi bateekako buli ddakiika buli ne bwokonkona kati tolabanga enziri za limoti naye n'abalawulira nti eryakunkona asindika mukozi genda olabaani oyo tabanga alina baji eriko nti office of the CID amawulire gasookera wano mawanda wapeeroyo saawa yonna anti gwe okubuulira yonna sente zetwogerako ziri bilioni 17.6 zati twazogerako wano sazogerako nengamba nti abaka ba palamenti mwawe nowaffe mwali nembagamba mwe abatamukyawanga ffe twasirikira ebintu bingi kubanga ye yakunumba ne bilioni naye gwomanyi bilioni 14 nga wali eri ku Masaka cooperative biki tekuliko wadde mukono gwa langi sente bazigabana bugabanyi nti yatu bilioni 7 bali abalala gundi ofisi ya speaker yette bilioni 7 ku bwavu bw'abantu mpuga zinya goli ogete ali kutebuche buuza gwe buli munamwatulira owamwe yaani aliko owafi otyo okwatula nawe bamanyi ansa kwezika owayangalira ino gobagai gwe owafu mutegeti kwali kwa bilioni gwandanya yeze yafuna ne milioni 7 yatwale bilioni ne milioni nesente atenze kye nagamba wano nti bo basalawo babbe bagagawale babbe bakoleki babere bulungi mbo jajja bwalivaawo baliddanga bagagambu bafuge ya struggle tebabirimu kabagiriemu bakubane ne bali but this plundering taxpayers money nkugambye bw'ogenda ku parliament ababaka ba parliament abeeno parliament we basinza okuba abaavu eno parliament
these members of parliament kubalu babeera kera basharinga mwe musinze okubeera abaavu mu parliament zonna kubanga nze ate ebbanga lyonna mbadde nkolera wali balembera wali ku station house siberangako bigere kuba wali power nidatika amatu gabaawo wali kyokola banzija nembaloberako nembagamba nti aha wawano wuna atwala zino tuba tumanyi. If you want to understand power and investigate power, do not be far away from power. Kade mukatobera walana. Kubanga ate manya ate ebirimu. The president yagamba nti obeganga nnyo. Era mwezo topic ya Yesu sangamba obeganga nnyo. Naga ne mundu obegangamu. Nawe otuuka ne weerera nti yegwe. Tatubega. Era ndaseke nali waneseka ngamba bakati tulina intelligence. There is no leader that have taken such a decision that I know empirical evidence. Eno yakayana yandiyebuziza nti naye njono asinzidde ku ki. Era byasika nabakapa binyaga nti bino bye muwulira bye bitono. Nalonansi tugende ebigambo biweddeyo era nze kyenkakasa tewali kyokola kyotamanyi. Ebigambo byogeddwa kitegeeza wali ensonga ezajja zoogerebwako paka wetwaga biweddeyo. Yes. Wampaddeko babiri Mawanda owammwe ebulomu wangambi basatu. Owokusatu Mutembule yeba mwina sisi na munjwa mwina webafunye sisi na kigato wangu wawali otegeddeo tomanyi wali eri enakisero siwali wagundi speaker wagulukosi yalumika bulungi leeta gulukosi simwazi kuba tewali akwata kubanga nagamba Kayongo nalaba kale kayinga nedoza ina imyuni tina ngatakyali speaker ba okumwagana n'ebyo ebiviri byamunte paka kiwuli bimwe ewe baliwo graffiti nti abazungu balimba bayise etteeka ly'amafuta ne bagenda ne bagako ssente ne bakomawo nga position emaze okukola walkout mentally yabutabalika oba bwali musanvu genda kubuyigiza kigenda mu record nti bawalkinga out ne bakera ku makya ateka ukiiko ne wangadya najja neefula byayogera tebitegerekeka onabaka baffe n'abazayo mu palamenti ne bagabana ssente omuwudu nina kyenjagala okubuuza Waiswa no byajja n'ayimiriza buli kimu atotte buli kimu nagamba procurement
nti emmotoka azeegulira mwennyini n'azeetuumira omuwendo n'aterako namba plate. Muntu wawange oli ku level ya sipiika n'ogula emmotoka n'ogiteekako amannya goba okyakakasa ki? Bano okukwatibwa ne bagalibwa abaka abamu abakwatibwa ne bagalibwa kyongera okulaga nti gavumenti nayo erumye ogwengulu. Terina gwangulu gwe rumye gwa wansi, terinawo gwangulu gwe rumye nga tonakwata oli omukulu Anti olwo batandise. Ebiri ku fayiro bye balina ku Anita Amo bimala. Bino byonna superintendent waabyo kuba bano bonna Mutembule yali wa Democratic Party ampuliriza yakajoininga NRM tanaweza na myaka emeka, tanaweza na myaka 4 mu NRM omfuna bulungi aliho yakaja mu parliament tanaweza na kisanja kimu na kitundu aliho yakaja mu parliament kubanga bajayo FDC ndowooza aliho yakaja mu parliament aliho gwe bakutte yakaja mu parliament abadde akozesa abantu bano ng'abakozesanga bakonduti ng'ebiwandiiko ebyafuluma ng'oli Rani Ismaili gwe wawulidde nti ye bamusanze ku booda yabadde agenda. Sinakakasa oba ssente bamusanze nazo banedda naye gwe basanze ku booda yadde amalamu omusulu. Bonna bakola ate kugambye nti ye mwennyini ali ku gulukosi. Kati babuuzabuuza bika baletewa bbulu baletewa pinki. Kubanga ssente z'omusolo muganda wange kati n'ogenda mu ddwaliro e Mulago bayisiza budget e Mulago ICU unit balemedde okufuna biliyoni 2.5. Intensive care unit ampuliriza kyekifo mu ddwaliro lye bakutwalamu oyo ali kutaasire otaasulewo wa sterilizing era bwe bamuteekanga obako oxygeni ne bamumonitaringa paka bwatuuka mu kufuna obujjanjabi obutuufu nadde engulu n'abeera omuntu. Kyetaaga obuwumbi 2.5 mu palamenti ya Uganda nga Mathias Mpuga ye commissioner eyeremezaayo balemedde okuzisanga naye ye baanoonya ng'omuntu miliyoni 5 n'azifuna mu mwezi gumu. Ezimwebaza obutafuna buwumbi 2.5 mu myaka 5. Emergency unit ye Mulago emaze emyaka 5 ng'emisinga 5 billion okujja kudeti ngera waliwo bagenda babudamizibwa obudamizi n'abasawo basaasire talina wajjanjabira talina giraavu awulidde nti gwe omukulembeze Mathias Mpuga wadde miliyoni 5 byetwogerako bya ddala. Intensive care unit ye Mulago palamenti ya Uganda yafeirinze okufuna ne regime ya General Yoweri Kaguta Museveni bafeirinze okufuna biliyoni 2.5 okulaba nti Abannayuganda tebafa e Mulago obuwumbi 2.5 naye abantu bana batuula Mathias Mpuga, Silwanyi Solomon, Achani ne omulala we Maserengeta batuula ne beegabanya akawumbi kamu ne miliyoni 7. Bw'oba onoonya obuwumbi 2.5 n'ofuna akawumbi kamu ne miliyoni 7 ampuliriza oba osigadde onoonya miliyoni 8 oba otambudde ebitundutundu kumpi 3/4 byoba wetaaga. Tutegeraganye bano bazifunanga abantu Mpuga n'aziteeka mu kkooti n'agenda eka ne miliyoni 5 mu bumenyi bw'amateeka. Olwali bagamba nti bakomishona on top of omusaala gwe bafunanga bakomishona miliyoni 5 ate bamala ne beeyongezayo miliyoni 3. Kakati ze nsonga abandansi ze basazeewo palamenti kubanga bwe twazoogerako bwe twajja wano okuzoogerako abasinga bagambanga nti bawaiswa basiga obukyayi ensonga bagikutte bubi ekibiina bakyonoonye naye you cannot give what you don't have. Ensonga etukozesa ebintu bino byonna
kwe kutondawo enjawulo bwe bayalemwa okutandika emyaka 4 egiyise ketandike ku mulembe omwagulanyi tetandika nga amaze kutuuka mu madalaka ketandike nga alina obwesige mu bannayuganda ketandike nga alina obwesige buki bannayuganda kubanga bw'ogitandika nga ogitandise n'okuba nti ali mu bukulembeze kitegeeza ogenda kuba n'olugendo luwanvu kyenagamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi alina obuzito bw'amaanyi ekisooka okulwana okugjako gavumenti eriko naye ate n'okuteekateeka okuddukanya gavumenti egenda okuddako ku musingi ogutabeerangawo kati omusingi ogwo gw'alina okusimba kati kubanga bino ebyokugwa kweno byawedde neneri ku ttaka iri kwa chini teyinza na kubuuza muntu nalaye neneri ku ttaka ninako esinategeera waiswala bwe babanga bano abateeberezebwa okuba abakenuzi tebateeberezebwa abakenuzi abamu ku bo bakwatiddwa ate ng'obuuli awo enteekateeka z'okubakwata General Museveni y'omu ku balagidde banoonyereze ku nsonga ezo kati awo njagala okubuuliza kati bo babadde bakolera ani biwanvu sooka osooke General Museveni y'omugamba resigning kubanga wabanga ye head of intelligence kaffe twajja kunamwatulira netubyogera ye nga jjolo yabitebedde olukitegeeza alina ekizibu mu system era talina system bwe tubaffe kunamwatulira bannayuganda twamusookayo nga kimutwalidde kumpi ebbanga lino lyonna okutegeera kati kitegeeza nti talina system era oli aba yagenda mu kooti y'abantu abasinga aba yagenda mu kooti y'abantu abakola ki abasinga kuba batayinza kubeera nga trustinga system etayinza kuderivalinga eri ya nnanyini waayo eyagibathinga 40 years ago omanyi kino Museveni tasemba nakyo abatega atega asuula ekisente okitegedde kakati bano yabasuulira ekisente kakati bonna teyetabeetaaga era bwolaba be bakutte aliho oli yabesoloti mutembule of course ono abadde akozesa Eastern Dock okugezaako okulaba nti akola loot ey'amaanyi LOOT okuba nti ndi specific loot nti akola loot ey'amaanyi ku nsawo ya Uganda kati najjako yeekobana n'abagezi najja yeekobana n'abantu abamu abeeta abagezi bonna yeekobana nabo okulaba nti bayimirizaawo obuyaaye n'obulyako buli ku parliament nakugamba nti corruption eri kweno parliament eri unprecedented luli corruption eyaliwo ey'amaanyi ku parliament ku mulembe gw'abakadaaga ate eyo yali ndala nti ababaka ba parliament bakozesanga committees zino okuba nti basuffocatinga institutions in terms of accountability n'ebirala era nga babajjako sente nyingi nnyo naye oluvannyuma lw'okujja kwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omuntu abadde ku Kosasa abadde takola bintu ebyo Joel Lusennyonyi era Kosasa ebadde etambula kati simanyi tujja kwongera okuba mu tooki nga negina ebiri ekitundu giweddeko naye wabaddewo obukulembeze obutakyalinga buli obubaddewo oba tutegereka bulungi nnyo nti obukiiko buno bwali bwafuuka exchange nga bwa deal oli abeera mu gavumenti n'atwala ebiliyoni nyingi naye n'aterekayo emu ey'okuwa obukiiko bwa parliament kati ezo ze zaatambulanga kati obuzibu obuliwo ate kano akabondo kaanita amongo ko katuula ne katunula ziri eziri mu bajeti ne kateekateeka kyova olaba bajja bakugamba twaziisa bagamba twakola ki ne kateekateeka obulyake nkugambye eno skando gwayagala eno skando esinga eyajjamwa kyandijjamwa ate nga kyandijjamwa y'omu kuba first high profile persons abali indicted ku high crime high white collar fraud kubanga buno bulyake obulala babita white collar bakozesa ekkalaamu n'olukujjukujju okunyagulula ensi era mu mateeka
kubanga ogamba otya nti abantu abagenda oteeseza bannansi babateesereza kubanga kyenaga nti obubbi bwaba batwala bw'aba yenyigira mu kuba n'amabaati gwe sipiika bw'aba yatwala amabaati kikyatayinza kubaamu bwe bagamba ekyanta ekyapa kya paalamenti ekikyaliwo oyinza okuwakana ne balinnya ennyonyi ne bagenda basinkana ba Invest Kenya ne bajja ne bayisa etteeka erikwata ku ggwanga nga interest zaabwe si za ggwanga kubanga owulira Nitamungu ng'ayogera buli kiseera foreign interest foreigners my tickets in Bukedea n'ogamba nti oba balinga okumazima naye n'agenda e Kenya n'asindika ba emissaries ne bagenda e Kenya ne banegotiating esente ne bavaayo ne ssente ne bakomawo ne bayisa etteeka nga terifa balinga munnansi n'etteeka ly'emisiyaga nalyo baalireeta kuba baali balinegotiatinzemu ddiiru era London abamu bagendayo. It is part of the indictment of having sanction nga bagala 400 million pounds. Can you imagine? Naye ku bubbi bwe baga nti eggwanga lyammwe bakutte 176 billion. Munnayuganda bye njogerako siri mu firimu nti Nitamungu yakulembedde okutwala ku ssente z'Abannayuganda ebbiliyoni 176 nti bazireeta mu mmwe okulisa statinga cooperative cooperative zeze zibayamba mu Bannayuganda okulaba nti bw'oba obadde olima kasooli oyo abeerenga amanyiddwa baali babaleetedde compensation mu abafiirwa ebintu byammwe mwezo cooperatives n'okuddamu okuzirisa statinga bano ssente bazigabanya. Kino kisingadde BAT scandal. Waliwo akantu akalala kambuzabuza waiswa ebbiliyoni yes ebbiliyoni 176 awo wenyini wendaga bana bakwatiddwa abatali ba commission yes bo bakwatiddwa bo sente ba commissioners we bazba akati abo Nitamungu yabayisizaamu ssente yeze yatikula pitirivu oli waiswa nkubuulira mutembule bamwesaamu ndoza biliyoni 3 ezigenda kwa kaunti naga balina bagenza okukola balina enkiiko zebagenda okutuuza bino byenda kuleetera wano ebyobuyaayi yes tewali lukiiko lwatuula kiri ekiwandiiko kitwawomutwali tewaliwo lukiiko n'olwo lwatuula ssente nga bazitwala kati babadde balwana ne kyebayita accountability running after nti balina nti atutte General Museveni amulaze essomero yonna yalitumye mannya ge ennimiro ye Natasha woodi ye Janet Kataha eri omukyalo omufiira abantu byonna yagendawo abaana amannya kubanga teri kyati yawawo linnya ddala okugjako abanyaga pulezidenti aye teriyo ddwaliro tabanamukyala kanzi ntandikirawo lyalowooza abasanyusizza Fortune Gold vegetable cooking oil. Akolebwa ba Bidco Uganda Limited. Oyo muyizi wa Aliyah Junior School. Aliyah Junior School bebatadde omutindo mu byenjigiriza essomero lya ku nasale paka ku kibiina ekyomusanvu liri ku musingi gwa busiraamu naye nga n'eddiini endala
Okay, bagiyita Pala FM 107.9 ekkula eri omuntu obulijjo. Nabagambye nti mmwe abagala embuzi ez'okusala ku Idi, naddala ku Idi emugimanyi ya bisolo, Idi ebyakusala bisolo. Embuzi zaleeteddwa weziri wano opposite ne Pala FM weziri, era mbuzi namu bulungi. Osobola okubukinga embuzi oba endiga, osobola okubukinga embuzi oba endiga n'obeera omu kwabo abagenda okusala ku lunaku olwa Idi. Osobola okuba ku simu eri 0702 17 29 36 0702 17 29 36 oba 0773 91 62 03 0773 91 62 03. Esimu gy'okubako olabe nga ofuna embuzi gy'ogenda okusala ku Idi enkulu. Tewerebera annual Muslim Secondary School, ssomero lya day ne boarding liwandiika abaana bave wakasa ko n'abasula ku ssomero lisaanibwa ku Gayaza Road Mailo 7 n'ekitundu nga wakava ku mbuzi okyamira ku mafuta ga Vision Petroleum. Osobola okuba ku simu 0702 M05355 eyo ya Director Katerega Akizam. Buli kimu kijja kuba kitambula ddala bulungi. Ndine Alex Waiswa Fumbiro gwe tuli naye. Ono yamyuka omwogezi w'ekibiina kya NUP. Mawulire gasooka wano egalyoka gabuna emikutu emirala. Waiswa. Esebo. Njagala kukubuuza wamaze nnyo okufuna kaadi yo? Kaadi ya National Unity Platform. Kati okuyita ku mukolo ogw'e Masaka. Ate ffe abasiyazi okyogamba oli muguwa ddala gwe. Twawulira nsonga zikozeseza mukolo nti bakulangirira engoye empya kati ate nze ndi muzibu. Tuleeta program. Okujjako waliwo abantu abeerimbise abakozesa erinnya erya president okusiga eri abakulembeze abatalina kuswala mu mitima abakozesa eddoboozi lya president okugezaako okuyimirizaawo omukolo gw'abalyake. Waliwo abali mu kukozesa amaloboozi ga president abannabyabufuzi abatatya kuswala abagezaako okukozesa amaloboozi ga president okutumbula omukolo gw'abalyake. Ekyo twagala okukivumirira era mwe bannayuganda temuwuddisibwa. Abantu bano abazze kati olw'okuba nga bawulira nga gurawundi eyogera kirala kati balowooza basobola okujja n'eyo contempt card. Contempt card tekyakola, tuli mu bintu bya ddala. Bazanya butambi. Ensonga zetuyimiriddeko ziriko bannaffe abaafa. So mulekere awo okusaagira ku maloboozi ga president nga muli baddembe okugenda mu maaso n'emikolo gyammwe, muli baddembe okugenda mu maaso n'okujaguza kwammwe, kubanga lwaki teweebaze Katonda. Bannaye Masaka baali bafa nga batemwatemwa nga gwewa miliyoni 5. Oyinza obuteebaza Katonda, kati olabika ofuna ne ku tulo enzimu tegikoze okusala. Olime bukulimi Waiswa. Mwagaliza mukolo mulungi. Okay. Ne kadi sinagifuna. Onagifuna ekuyita Baali bakuba Katonda bamusanze mukulu bafe kadi yagala bantere mu mmere. Ate nze gye emikolo egy'abantu abangi weegityo bannabyabufuzi abakolagana n'ejjajja Sibinga. Omanyi lwaki? Kati ogwo omuceere bayinza okuba baleese guli gwe baba bali abaana abaali balwala kinyeenya mutwe. Kakati ogenda okugamba nti wabadde ku mukolo gwakusaba walidde piraawo kumbe onyeenya mutwe. Balaba Waiswa anyonya mutwe nti wanyawaanyi eyo nti wakitiibwa. Kubanga bo buli kimu bakyagala. Kati era nawulidde nti bamuwadde obusawo simanyamika okuva eyo mumambuka mu bakinyeenya mutwe. obusawo bw'omuceere. Bulina kuyamba bali balwadde bakubamu eddagala ery'enjawulo. Kakati gwe ogenze kulya ddagala lya muntu mulala.
Eyo emikolo gyabo bwe batyo baba buli kimba kimpe bitaano bimpe mbitwale gole era omupiira awo nawulidde tiriyamuwadde omuceere mu gavumenti naye nagenza okunoonyereza kwavudde mu house y'abali abantu bwe balina okuba nga balina nutrition ey'enjawulo kati gojja kulya olowooza owomerwa piraawo oyite emyezi 6 andika ogunenya omuntu mwe ogwama gwe mwafumba mwali Masaka lyagwo twagula muguli gambye ku government store bamuwadde kilo nga 9 kati simanyi oba bwe yaguza anagutabula wamu oba bwe babadde bapulani gaffe tulyeko nze sijja kugenda kuba ogwawula otya oyawula otya nti guno gwe gwabali waiswa nga tuwunzika ndaba akadde kakala katutwala twagala kumanya abaana bakwatwa lwe mugenda Kamuli bateebwa bateebwa abamu ku bo bateebwa abalala ndoza bagenda bajja mu kooti naye bwetwogera ku kyokukwata abaana abakwatiddwa tetuyinza kutwogera ku baana bonna abaana bangi abali mu makomera waliwo omuganda wange Magala Omar era nsaasira ennyo famire ya Magala Omar owekawempe oyo yalina mukozi ku KCCA naye bajja ne bamuwamba nga kati akyali mukomera bamulemera era bamukwata n'abaana bangi Magala Omar yakwatibwa n'abaana bangi era baze baleetebwa mu kooti naye nga babazi bulungi nti abaana abo kituufu tebalina musango waliwo ba Olivia Lutaya abaana bangi sijja kumenya ono waliwo muganda waffe Masaba era njagala okwebaza Mr. Joe ne tiimu yo olunaku lwajjo nalemedde okubeegattako but thank you very much for the protest meetings and protest discussions that have taken center stage about our people that are being abducted, especially media personalities and others, the political prisoners. It's unfortunate. I was bedeviled by the internet. I was not able to get you. But I want to thank you, Joe, and your team. Mkulembeze waffe wa Europe. Webali nnyo webalidde ddala emirimu gyonna gye mukola. I hope Sweden is good. Mwena mwebali nnyo bannayuganda abali yonna gye muli okulaba nti mwasitukiramu okulaba nti Uganda eno yaffenna. Uganda tulina okugitasakayo kikwasa ennaku era bw'odda emabega n'otuula n'owuliriza abantu betubadde tuwa ekitiibwa olaba ng'olina ekyokola ky'amaanyi nkyusa eggwanga kubanga tekimalamu abantu amaanyi ne abantu badde beesiga okubanga obwesige bwabwe ate bufudde ettooke ku ddakiika esembayo naye ffe twagala okukakasa bannayuganda nti tugenda kukola byonna. If it needs doubling our efforts, we will double our efforts. If it needs tripling our efforts, we will triple our efforts. Naye ffe bwe mwazisa obukulembeze tetugenda kubayitirira tujja kuvayo buli kiseera tulambulule ezo ensonga nga bwe tunaba tuzase tetubyogera because tetusobya era ffe abamu bwe tusobya tubabanga okwetonda kubanga cause nene okusinga individuals naye tetusobola kuzimba kye tutalina. Eggwanga lino yeetaaga abantu abagenda okufaayo balowooze ku balwadde, balowooze ku baana abagenda ku ssomero, balowooze ku nguudo, balowooze ku nsula y'abantu, balowooze ku mirimu. Olwaliro mbadde njogera n'emikwano gyange ebbanga ddene nakolagananga nabo ku NASA. Gavumenti wenjogerera olwaliro Director General Museveni eri nti gavumenti ekyakola n'abantu ba NASA. Endala ne bagiwa public printing gundi publisher, Uganda publishers. But omanyi nti client mu business yensi eba government. You can't say you are in a private system nga mu expecting a local debt nga mwewola ku bantu wano mu ggwanga ate ne mbanga mugenda kwezza emirimu in a form of monopoly government ejezze egikole olwo abaleeta ebyuma ku NASA. Okay? Abalina okukola emirimu egyo gyonna. So munnayuganda tolinda bo kutuukako kati era njogedde ba NASA gwomanyi abantu abavudde mu business because of that kyokka tolina capacity creating a mirimu.
kati ate weefunza buli bizinesi ekulyetinze emirimu egy'abantu abakoze local skilling. Twandibadde tutapinga ku eyo knowledge noga nti ku nasseeyo waliyo omuntu gundi obukugu bwe bwasusewo ne ku yasoma ne mumunayitingira awo ne mumuelevatinga with that experience. That is where the advancement of countries is coming from. Okulaba nti babuilding on their abilities kwebyo bye balina. Banaye ekyo ekitulwanya ffe buli lunaku okulaba nti tufuna president ow'omugigi gwaffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Okay. Bayita Pal FM 17.9 ekkula eri omuntu bulijjo. Wayisooka nakukkiriza nkakubuuze kuba bawuliriza. Yes. Waliwo abamu ku bakongo bana kibiina ky'NUP abandyagadde ogenda e Masaka ku mikolo egyategekeddwa naye nga bagamba oba naalinnyayo muyinza obalaba obubi. Nsonga eyo mugyogerako ki naddala gw'omwogezi? Kakati from National Unity Platform tuli basajja bakkiriza era twagala nnyo Katonda. Yes. Naye ate ekyabuvunaanyizibwa mu kwagala Katonda era okumusinziriza mu kwagala. Yes. Kiba kya buswavu singa ogenda okusinza Katonda ate ng'omusinziriza mu bukyayi. Nabwe kityo tukyanoonya okufuna omukisa okusinza Katonda mu kwagala. Nga mulimu okwemenya n'okwenenya. Bagende tebalinako obuzibu ku mukolo awo njagala wali ekimusi. Kayongo kyogamba byenjogedde byonna tabitegeere ng'okobye nti twenda ino okusaba Kibumba. Yes. Aye twenda okumusaba nga tuli mu mukwano ti bukyayi. So tukyanoonya omukwano. Kitegeeza omuntu nze gwe njogedde naye akitegedde. Ne leader of opposition yadde clear nti ekisooka okwetaba ku mukolo ogwo tekyandibadde kibi naye akyetuuma kyetutakkiriza nti kyali. Akyetuuma kyetutakkiriza nti kyali. Yaidentifinga nga commissioner wa parliament ate ffe commissioner wa parliament tumanyizaake. Kati kiba kikyamu ng'ogenda okwetaba ku mukolo nga n'abantu ababuliko beeyita kye batali. Kyekugambye nti twagala kunoonya Katonda na kumwagala mu bukyayi. Twagala okumwagala mu kwagala ne mu ddembe. Okay. Kalala kafembayo enteekateeka y'ettendekero lye mwaguddewo ery'ekibiina kyammwe. Abajja okwewandiisa balina kuba na buyivu ki? Tulina emitendera gyonna esatu. Tulina abayivu the elite kubanga abo ate programu zaabwe zijja kuba za njawulo. Tulinamu aba informal sector ba food soldier abatagenda nako wadde mu kibiina wadde kusoma ali ku bbe. Abo bonna ne baba tewakola mu gigi jangu kasatu n'abala okusunsula ntwala yininga obuvunaanyizibwa abo na biki byeyagala okuyiga n'okubeera awo tujja okutambuliza naye okusinga ddala okusomesa ennono eya National Unity Platform eya People Power n'okuzimba ensigo eya Uganda empya egenda okweyagaza ng'abakulembeze bakolera abantu era ng'abantu bakama b'abakulembeze so si abantu okubeera nga be bakama abantu okubeera nga abakulembeze be bakama baabwe ate abantu abakulembeze beekolerera bokka. Toyinza kubba ggwanga nti gwokole supermarket nobe eggwanga nti okole nasale. Abatawagirwa NUP bakkirizibwa okujja okubangula enfuga ennungi awo ku ttendekero. It is the National Unity Platform School of Leadership. Kakati ekigambo ekyo kitegeeza nti olina okubaako ekye-NUP. Sibulwaiso.
njagala kusibula mwenna abatuwuliriza, njagala okusaasira abantu baffe mwenna. Tugenda kujoininga Mama Lina Zedriga ewaka egayaza. Njagala okusaasira famire ye, njagala okusaasira famire ya Kabogo, njagala okusaasira abantu mwenna abalwadde, naye okusingira ddala njagala okutumirako mwenna abali nga mujjanjaba abalwadde ba kansa. Manyi nti muyita mu kiseera ekizibu ennyo. It is an expensive, painful process. Ate neggwanga terifuddeeyo nnyo okulaba nti abantu bayambibwa. So ate n'obumanyi ne ssente naki, naye nenjagala n'okutumirako abasawo abajjanjaba abalwadde ba kansa mu Uganda. Mwebale kwewaayo. Olaba numbers ziri disturbing, abantu babeera wali nga bavudde esoloti, bavudde wa, era ndowooza mu gavumenti ya Kyagulanyi ebintu tujja kubikkiriza. We must make sure to decentralizing obuweereza eri abantu baffe aba bulijjo. Edith Katende twamutumira. Edith Katende amwongeze kombati egololekeka angambye era yampulira nti kombati eyo ebigambo byogenda okwogera byetagamu kombati. Naga nti ate ennaku zino kombati eno eriko emiwunyo. Nagamba voilà tunabona nakuniga kale kasako byentyanaaniga nange ninga nti mimi nakuja. Banaye mwebale kubeera ku programu eno, mwebale kutuwa amaanyi, mwebale kuwuliriza, naye saagala ng'owulirize wayiswa kweno programu ng'owuliriza kunyumirwa nedda. Njagala kuliko n'abakesi era abakesi mwebale, naye ate abakesi abo bwe bampa information ne baga nti leero ali ku glucose, naye kati oba ali ku kisimanyi kubanga abagezi bo bonna bataddeyo ddanjabala. Toyinza kukeera ku makya Ntamo. Omanyi Ntamo gwe yagamba yasuubiza ababaka ba paalamenti nti agenda bazaayo mu paalamenti. Kati abasinga badde bamutya, kumbe naye tadda mu paalamenti. Ate nakugamba Kayongo bino mbiddemu wano lugenda kuba olunaku lumu. Kayongo nzije wano ku Lwokubiri nga tumudiscussingako nti yabadde kwono. Nakugambira wano leero nkizzemu nti mugenda kulabako Ntamo ng'ali ku mpingu, kubanga buno obulyake obuli ku paalamenti bwonna bubadde superintended over by her leadership. tesobola kubanga tugaziwa okusigako lasimunita Alex Waiswa Mufumbiro ensonga azitaanyiza bulungi, ensonga zoogedde era buli kimu akitugambye bulungi. Ndoza tokyali mu katoma ensonga bwewadde otoma wonna buli kimu akyogedde bulungi era buli kimu akikkaatiriza bulungi. Ebigambo byabataabukidde byabatabuseeko gira omusoni adde bakoze